ng'osanga area land committee bonna ba members nga tebateekako mikono ne chairperson nga teyateekako mikono naye ng'omutali mu kutambuza application form nga ne stamp kweri naye nga stamp bagenda oba nasa oba ne Hoima twafunayo nasa ne bakubya stamp eyaabwe. I don't know how we are going to handle it, Honorable Minister. Maybe they have summarized everything very well. But the major problem is with our colleagues. I remember some of them even came up and said, for us, we don't take orders from the minister. We only take orders from the IGP. You can imagine, Honorable Minister. So tusaba abamu, Honorable Minister, bw'oba ogenda abamu bano beetaaga obatwala bagende mu madistrict amalala Hoima bagitulekere tufune abalala banasobola okukuuma abantu bano babeere bulungi. At this juncture kama mkateekawo omukono ne bayijja manya order manya biki ebyo oti kubimanya mukura ekirungi tuyisire na minister akwenda kugumya ngu government erininywe ekuba supportinga mukura kuja garukayo today kwenda kuba kandi karo umuraro cyangwa kabiri ka president we museveni tele la kasatu za Dr. Sam Mayanja minsa walani ona misa njya kozese dakika 3 tukana cyari basigaze bato emyaka nka 24 nyuma 25 ona misa twaseraga obururu bomugurusu kajura muganwa hano twayijja hokka tukyetawo kisite musite abantu bano barohova byabire batenda tuzibukiona era twabaleteraga emipiira twakugoba abantu bano bonna mubakwate Deputy RDC when eri mu kifo kiri ekya kitwaliwo nali naawe when nadda juzi nali naawe kati ndi wano ndi naawe RDC alwa abantu ne babeera mu kitundu ne babagoba mu mayumba gaabwe ne basula mu nsiko minisita najja okubazaawo awaka waabwe nga RDC taliiwo oyo asaanira okubeera RDC ngamba bweti RDC agobwe RDC yo alemeddwa okukuuma abantu n'ebintu byabwe ng'ate ye alina okubanga nga ye representative wa president wano abantu bafuulama baduse basula mu nsiko mwasomye ebbaluwa yange nawandise nga nzija sebo RDC nagambye nti tetujja genda mu Christmas ng'abantu bakyasula mu nsiko tetugenda ne tusula mu nnyumba zaabwe kati ye RDC yagenze dda aleseewo deputy mu byonna byonna ebizibu tabeerawo sebo gwe whip nja kuwandiika nga sijja kugamba nti draft that one time muyinza okulya ngu chairman LC5 bamutaddeko omusango gwesimanyi just because nvayo okulwanira ettaka. Kitusaba to having some change as far as security is concerned mu ba officers baffe, because abamu tetumanyi abamu bayingidde nnyo ne politics, abamu basanga bali mu kuchantinga abantu baffe, abamu basanga bali mu kuba abantu emigongo tebalina na nsonga yonna, naye olw'okuba perhaps waliwo abasuubizayo okubawaayo ettaka oba waliwo abawaddeyo, there was a form of monetary exchange which is not true. My name is Mugisha Uthman Mubarak, the district chairperson, Hoima. We have had several land issues in Hoima due to the presence of oil and gas sector. We found ourselves that land had got now market. The value for land increased so high that each and everyone is interested in getting land, which is okay. But the problem is on the modalities people are using to acquire land.